Ekibiina ky'obwannakyewa okuva mu ggwanga erya Turkey Asbadem kisse omukago n'amatendekero ga nnyaffe Uganda okuli erya Kampala International University KIU awamu n'erya Islamic University in Uganda nga batunuulidde ebyobulamu n'ensonga endala. Emikago gino gitunuulidde okuwanyisiganya abalwadde okuva kuno ogenda mu ggwanga erya Turkey okufuna obujjanjabi n'ensonga endala. Abakungu okuva mu ggwanga erya Turkey abeetabye mu nsinkano eno ssaako ne mukusita omukago guno bategeeza nti ebintu binnyo bye batunuulidde era nti nnyaffe Uganda embeera gy'erimu ebeeyagazza. Okusinziira ku mubaka w'eggwanga erya Turkey mu nnyaffe Uganda Fatih Eke beeteefuteefu okukolagana ne nnyaffe Uganda mu buli kimu era nti baakuwa obujjanjabi obwetaagisa mu nsonga zonna awamu n'abalwadde okubeera nga babanguyisa mu kufuna ebiwandiiko ebyetaagisa. Those patients who are providing the necessary documents to the hospitals in Turkey are given visas with a fast-track approach. Can say that in 4 or 5 days, the patient and the accompanying person are given visas with a fast-track approach. So this is also an advantage for all of us. Omukungu w'ekitongole kya Asbadem Rasim Topuz ategeeza nti bataddewo Nnyafes okuyambako mu kuddukanya emirimu gyonna era n'agamba nti beeteefuteefu okugabana obukugu bwe balina n'abakugu ba nnyaffe Uganda mu nsi yonna. It's the same problem. At the late 90s, beginning of 20s, Turkey citizens were traveling abroad to the USA, to Germany, to UK in order to get treatment. And especially in the last 20 years, we developed a lot and became on a stage. A few years ago, it was only 6% who traveled abroad for treatment. So therefore, country like Uganda, that we are in a very close relations, we are also ready to provide what we have as an experience. Minister avunaanyizibwa ku bamusigansimbi Evelyn Nanite atendereza okujja kw'ekitongole kino n'ategeeza nti nga nnyaffe Uganda yaganyulwamu nnyo mu nkolagana etondeddwawo wakati w'ekitongole kino awamu ne bannayuganda. Choose to invest here. You do not have to buy land. We will make it available to you for free, and it is our incentive. Secondly, we will give you tax and non-tax incentives. We will support the business that you'll be doing here. For us, it will not be only business, it will be a venture of saving lives. And for that, we will give you maximum support. And the support that we've been extending to the investors, not only coming out of Turkey, but also from all the other developed countries. Professor Mpeza Mihigo akolera ettendekero lya Kampala International University abamu ku baganyuddwa mu nteekateeka eno alaze bye bagenda okufunamu era n'asuubiza nti enkolagana eno tegenda kufa ttogge. Nti obukugu bwe balina ffe mu Uganda tubulaabulamuko twetaaga okuteekamu ssente ennyingi ennyo. So tusuubira nti tusobola okutransfaringa abalwadde abalemeddwa mu kifo ky'okubatwala mu mawanga amalala ne tubatwala ettake. Bayina enteekateeka nsuubira nti ejja okwanguya mu by'ensimbi n'enkolagana ne institutions endala. Ekitongole kino kiri mu mawanga gasoba mu 10 era nga kirina amalwaliro agasoba mu 8 ku ssemazinga wa Africa ne ssemazinga endala. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.